Yesu. Bamekanga owulira nti omugugu ekyamazima mbadde nagwo obango yina. Bamekanga owulira wandikiriza Katonda akutikula omugugu. Oyinza okuba gwe tokkiriza ng'ogankana waliwo omusajja omu yagamba obugugu bwonna twala naye kano kandekere. Eri agamba nti kano akagugu nkyayagala ngende nako. Kubanga Katonda ye bw'abazze ayagala akutikula obugugu bwonna. Kubanga obwo ffe tetulina kubeera na bugugu obwo. Waliwo Katonda kyayagala ffe atuwe si bugugu buno butumenya. Naye abaana ba Katonda balina bye bawaayo, balina bye bagugulira, bye balemera. Naye batugambye nti Katonda akebera ebuziba. Katonda akebera wa? Ani amanyi ekigambo buziba oba ani amanyi ebuziba ayinza okunsongerayo oba okumbuulirako ebuziba. Bayibuli nega nti suulako ebuziba oba bayinza okatuukako ebuziba. Omuzungu akiyita diipu. Iziti kati ani ayinza okunnyonnyola kigambo deep oba ebuziba oba okukitusongera kagezeeko okutupointingirako? Mukama yes inenye amen. Ikigambo ky'obuziba nze kitegeerako kiringa bw'obeera ng'otambula ng'oba katugeze ng'oli mu nnyanja n'otuuka ng'awantu olaba nga gy'ogenda tolabayo, gy'ova tolabayo, oli mu buziba w'ennyanja. Ennyanja wakati wadde onaabeera nti ofunye ekizibu teri ayinza akola ki okuyamba. Kitegeerako weekyo. Amina. Mukubireko mu ngalo. Mu buziba w'ennyanja eyo ng'oli eweka nga n'owokubiri ayinza okukutuukako omukono gw'okutuukako guba gwa Katonda. Kakati mu buziba w'ekintu, mu buziba okunnyonnyolera ekigambo era tugezezaako okufuna ekifaananyi ky'ebuziba. Kati njagala tuteekewo ekintu. Mu buziba w'ekintu oli agezezaako okuteekako ennyanja naye tuwa ekifaananyi ekirungi. Kati tuggyawo ennyanja tukiteeka mu kya bulijjo. Mu buziba w'ekintu funa ekintu kyonna. Mu buziba bwa kino, mu buziba kale oli mu mulimu. Mu buziba bw'omulimu kale oli mu mukwano. Mu buziba bw'omukwano oba ntegerekeka mu Luganda? Mu buziba bw'obwavu musalemu. Mu buziba bwaki? Kwegamba bw'otuuka eyo bw'obeera wakati awo mu buziba kiba kitegeeza nti obulamu gwe wenna ekitundu ekisinga kyonna bw'oba wakuvaayo olugendo lunene ng'eyandikujjayo ateekwa kubeera nga w'amaanyi oba ekikujjayo kiteekwa okubeera nga ky'amaanyi. Bwe buba buziba bwa mukwano ng'akujja mu mukwano ogwo ne bw'aba maama ne bw'aba taata abamu ayinza n'ogamba nti ne bw'oba mukama nkuleka. Oba Oluganda lutuuse? Ayogera ebigambo ebyo ng'ali mu buziba bwaki? Osiŋŋaana omwana gaga nti oba ngoba awaka ng'omanya ali mu buziba. Bwe bimutambulira obubi ne bimala bimuwanda lwajjukira. Naye omuntu bw'obeera mu buziba obaako kati emirundi egisinga waliwo ebintu ebimu bye tuli mu buziba nga tetwagala na kubiyita. Biremesezza nnyo abalokole. Oyinza okuba ng'oli mu buziba bwa kulimba nga bw'olimba weekansa. Amiina. Aga kisa kya Katonda. Naye kkiriza Omwoyo Omutukuvu ng'apointinga ku nsonga eyo ogite kubanga gwe kyolaba kye batalaba
batugambye omwoyo omutukuvu oba Katonda akebera obuziba. Gwe kyolowooza nti muganda ogwotambula naye n'oyo gw'osula naye ku kitanda takimanyi, waliwo akebera obuziba. Naye bwe kiba kibi, kkiriza okitikkulwe. Leka kugamba nti kano kandekere. Olunyiriri lunsanyusizza, luŋŋamye nti ne muganda wo tomwesiga. Kati bwe seesige muganda wange, Brother Joseph, bwe siikwesige ngenda kwesigaani. Naye simanyi kiri mu mutima gwo, tomanyi kiri mu ki?